mpulira bulungi nnyo essanyu lingi nnyo ya mwana yampadde ezzadde eryokubiri. Omwana omukyala yakwadde ezzadde eryokubiri. Mwana ki? Mwana mulenzi. Era mulenzi. Twamutuumye Gibran Mutebi Nsubuga. Mwana wa Mamba. Yesebo. Tubeerako awo noga nti bamunaye this time round njagala ku mwana muwala nga gwenga omwami. Nedda abaana bonna kiba kiraba okuva ewa Katonda. Mukama kyonna kyaba abawadde kye mugenda nakyo. Ate nze buli mwana abeera eko. Omukyala tulaba omufubutulamu abaana kumukumu. Kiki kye mugoba? Amir kiki kye mugoba? Tetulina nnyo kye tugoba naye nze ndowooza nteekateeka za Katonda. Omukyala kasita asiima bwati nanga Amir ndi ready. Osobola omugamba nti ate ki neddira muzaabuzaza as long as osobola obbaweerera, osobola obbalabirira. Omanyi n'ekyo nakyo ekyo abakyala kibazzaamu nnyo amaanyi. Bwakuzaalira omwana n'alaba nga ofaayo, osobola oteekayo kafiizi, kyetaagisa n'ogira abaana n'owambaza ne baba bwe bati. Nibwe abaana obaagala? Nze asinga obbaagala abaana kubanga byonna bikoze sikyalina nze kati mubandya. Byonna nkakasiza nti anjagala. Okitege kati saawa zino nze alina okweteeka ku pressure ntuukirize. Njagala nange ngenda abazadde bandabe. Era essaawa yonna Masaka agenda yuguuma. Azina akuzaalira aba akwagala. Akuzaalira omwana n'agamba ne bakubira essimu mu ddwaliro nti jangu omwana wo wuuno. Aba akwagala. Kyekyo kiraba omukazi kyayinza okuwa. Baana okitegeera. Nange nsanyusa okubasinkanna bannaye. Mwebale nnyo okunkyaza. Mbulidde mbadde nkola music actually era bintu ebirala. Era yessaawa kati natandise okutta music. So teri kuddamu kubula ng'abantu abasinga badde bammesinga ati wendi. Badde bikunyusa ebituuse okubanga mwalimu essomero, mwalimu n'ebintu ebirala by'essajja kwonako nnyo. Waddayo okusoma. Nene namaliza last year. Kati essaawa zino mbadde nnyo mu studio era twatandise okutta music. Kati kiripo kitinze no kiripo artist yenna bw'oba ocreating oba okula nti bw'ali ng'orecordinga music emabega ate si bw'orecordinga kati okitegeera nti okula mu music obeera diverse okitegeera so abantu basuubira ekisinga kuba nze year in year out mbadde nkula mu music so era essaawa zino actually ne mu sound yange eri much more improved. So nina ne EP ejja maaso awo tugenda kubeerako enyimba eziriko sound eziri different so abantu bajja kiraba okukuba kutereeza mbaire ekyo kintu simanya yabitandika naye nzikubira ddala abantu abamanyi the person I was dating bamumanyi okitegeera dating omuntu actually mwenenkana naye na myaka oba nga ali mukulu sinakulu abasinga babeera 2 years younger than you, 3 years younger than you. Maybe kiri kuba embi balala ate abantu bala omwembi munakola ekintu ne balooza buli mwakola kyekitegeera. So nze ebyange byekola ate ebyange biri mu lwatu seeko bamanyi bamanyi. Nina ebintu byange ebirala nange mpola bisajja nnyo kwogera naera music ngaye tetujja mwandeesa because music otunulira like aliko digital side of money out from yours. Tegera kati royalties zo oba enyimba ezibadde zitambula naye ziba nkadde zo zisigala ne woofa leero zisigalawo nga ate abayimbi abasinga bagamba ng'oyogedde ku royalties n'olaga nti kubenefitinga abayimbi betula abasinga bagamba tebalina kye bafuna mu royalties anti copyright omuntu aba nga tajja understanding nze okitegeera ebiseera ebisinga oyinza obutakifuna mu naye kasi understandinga copyright ebiseera ebisinga engagingangako nabo kirimu esikati olaba omulamwa sijja kugamba nti omulamwa gwawe gwa-understandinga fully yet kitegeera no sina kumanya bye bakola naye kyebakola kinaabanga kyekyo kyebagamba kyebateekeddwa okuba tomanya tuli bajeeringa naye ate nabo bennyini wakawo baliko ali distributed by digital distributors ate abataliwo tubola genda ku YouTube channel zaabwe lulimba bw'olulaba under licenses bakulaga distributor kitegeeza that song is copyrighted neza so kati
copyright bo maybe nga bagira babulana ezo kyemanya already wakawa bali copyrighted nange wanga ali copyrighted shibira mwere nakyo tufuna mu banyonyo basinyonyo but at least sigama copyright eriwe entire maybe bayinza okuba nga balina omulamu ku bagala otambuza kimproving but wali baba tuufu oba bakyamu tuli kirabo akamiri nawe kuno sikusaga nawe nyamba buyambi nawe hey nze jowi nawe akakawowo komanyino kalota mbiloto naye chompi sotyo nze wane kamuloko yima mu pati ya kamilioni yao akawowoko baby akawowoko nice nekatolo oluyimba tuluwulira waliwo yatadde teaser Shiba yatadde waliwo abatadde teaser ngeraga ate oluyimba lwe Shiba yali alukoze ne kamilioni abula nange sibimanyi nabirabye but I didn't know about it oluyimba wadde tolumanyi Joyiranda olwa Shiba ne kamilioni bakama bange basinga omanyi ebyo kubanze bangamba bugambye ogenda mu studio voicing oluyimba so I think Jeff and DJ Roger know better. Gwe kamilioni mwasisinkana oba wasanga maloboozi lya kamilioni gwe noteekamu twagendeyo mu studio fenna ne tukola oluyimba ne Jose Chameleon bwe walabye oluyimba teaser erimu Shiba wawulidde otya oba tekyakukanzeemu nange nasose neewunya nesooka nenkubirako ku bakama bange ne mbagamba ate oluyimba ne bangamba gwomulimu gwo gwaki gwa kuyimba buyimbi so siina nnyo kyabyogerako kubanga ate ffe twasoose oteekayo oluyimba magezi okulaba olaba ate waliyo n'abalutaddeyo abalala olwo temutandise ku bbanga lyoli mu industry okubifinga ne Shiba wakati Shiba agenda kulaba nti gwe olinga atandise okwagala omulinnyirira by the Shiba mwagala nnyo simulinako problem ekyo kyatuuseewo naye nange sikimanyiiko nnyo because oluyimba nalukola ne Jose Chameleon so ate ebyo nalabye nange sibimanyi naye oba oyagala omanya ebisinga osobola okubirako ku Jeff oba Roger oyingidde entalo Joyiranda sina ntalo zenyingidde just ndi muyimbi nayimbye buyimbi luyimba bakama bange lwe bangambye oyimba kino kikuteekawa mu maaso ga Shiba simanyi kubanga simanyi yekyalowooza gwe ne Shiba mwogera tetwogera nali mulabyeko omulundi gumu by the way namusangako omulundi gumu netwebongako ebyabayimbi abala sibimanyi bayinza oba contract zaabwe zaali ziweddeko but this is nze simanyi boss wange DJ Roger kiyateesa na Jeff Chiwa era tomanyi nizo banga ninalonga contract so sometimes tumanya bibaddewo but people just judge oyo musajja wakabi naawe donjazi waffe